omusajja agenda bassa musolo timumuwa newajja omusajja bamuyita Pelosi naga nti nze ngenda kukola America ngizeewo naye ate abantu sigenda bajjako musolo kirino nabaga nti sente zinava mu ggulu nze ngenda kuteekawo naye kugenda kuva muki muba middle class naye kati wano kyeŋŋamba tuliwo okuteeka wano ku mafuta tewali akulaba era tewali ayomba kuba takimanyi era tikyetagisa siringi 200 kitono nnyo tikyetagisa nokwongera sente z'embalala ezibadde ku mitwalo 3 zigende ku mitwalo 4 no gaali amafuta obadde ogula emitwalo 48 bongeddeko emitwalo 2 kyokka lwaki okyanjinga abantu ku magoba ako kwe kukendedde kyokka tejjukira nti yadde kukendedde ate abantu ne bafuna kuba waliwo savisi kye baatukoledde owakitegedde obulimi babuwadde 75 billions ng'ezo zakuyambako omulimi n'engeri y'okukubisa y'okutwala emmwanyi ku kuki kukuuma ffe waffe enabutongwa agriculture value addition bagitaddemu obuwumbi 1,672 1672 billion value addition ate ziriza kuuma obutazabadde kuki waliwo bwe bakoledde oba zabadde zakuyambako bakusomesa kakati otyo weebale nnyo bwe zibeera nga zabadde obuwumbi 1672 nze nsaana nakusibulula olwaleero kubanga olinako kenabadde siramu ate bageti tugiyita kakoboko kubanga ffe ebyenfuna byaffe n'omuntu owowansi mu kyalo ewaffe gyembeera enabutongwa ayimiriddewo ku kulima twakikolako emabega eyo bagiyitanga agriculture cluster development project yaddira abantu abatandikawo obuuma abasuubuzi ne bawa ebyuma waffe waliwo meya yowekala omusajja wa Nuupu bamuwa $3 million n'ateeka ekyuma enabutongwa yalinawo akuuma ke n'akiteeka ne ku kyalo ekiddirira kati kiki omuntu kyafunamu omuntu bw'atunda emmwanyi zino zitugamba 3 4 ate bamuwa n'ebikuta bye afuna sente mukase omutwalo gwe gumu myezi ate ebikuta bye n'abikola ki olw'okuba biva ku kyalaawo okubitwala iwe mu nnimiro kiba kyangu kati y'omuntu owa bulijjo yafunye nnyo ate bw'oba oyogera ate ku luno yatamye butambi kati tokyayinza mu kalungu ne wano masaka okulabawo sente enkadde okala kase omanyi lwaki waliwo obusente buno bupya gendako mu Stanbic Bank abantu bapangisa n'abeetikka agasawo ga sente esente zalinga ku 10 kati zeebazizzamu emirundi 4 yatundanga kilo 10 ng'azitunda $4 kati azitunda $1,000 $4 kati atunda $14 oli ku radio budde y'omuntu wa bijjo watiramu kati n'ajja kuddira kamalize nako oyo gavumenti kwe yayongeredde ddala amaanyi negamba nti ebyuma oba bibadde 3 ku value addition n'okubawa amatundubaali kati kabifuuke 6 ku kyalo ng'oli takyatambula na half a kilometer. Oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo industries and private sector bebaffe baneekolera jange batuwadde obuwumbi 174 174 billion shillings okulakulanya amakolero ne bano baneekolera jange abatandika emirimu egyabwe mpulira ng'obwo obusintu obutinye nnyo twali twetaaga nga trillion namba of course zino baleka bagenda ziteeka mu UDP okudevelopinga industrial parks babawadde billion 155 n'obukadde 600 okukola developing industrial parks okukulaakulanya ebitundu awanaazimbwa amakolero bajeti eno gwe bw'ogitunuulira esobola okujja omuntu mu bwavu bannansi banaafunamu bawanayingi nongera kubalamusa okubeebaza kugyekuumira kola omwami badde nzijaawo kizimbe kya simwogerera awo nedduuka ly'engoye ng'ataddeko ekizindalo kinene kireekana leediyo buddu puroguramu eno etandise tumutumiddeko nolwekyo sebugu ali ku kizimbe kya mwami simwogerera awo mu kikuuwa sikumanyi linnya naye nsanze muzindalo ng'abali awo bonna bawuliriza n'okola bulungi tontegedde naye nze mpiseewo n'ensanyuka kubanga oteereddeko n'abalala bawulirize mwebalege akati ebyenfuna by'eggwanga lino obisaasira
ekibikusaasiza nti abakulu bakola enteekateeka naye nga nabo mu mitima gyabwe baga nti tubalimbi alimba byo bakikola bakimanyi nti aliira n'ekigambo alimba kizze ku mulembe gw'abantu manye ebigambo mwamwe temugoberera lulimi ze ndi munnalulimi ebigambo bitondebwawo lwa mbeera nga bwebeera mu kitundu ebikolebwa era buli olaba nga ekigambo nga kitondeddwawo ekyegenderezanga nnyo n'ofumitiriza ku vidiyo emabega waakyo kiba kirabula embeera eriwo alimba kakati mu nsi muno mulembe gwa mwami Museveni ogw'okulimbiramu bajeti tuzikola ensonga lwaki osobola okugamba nti obuwumbi bwe buti simumanyiddwe bwe bunaava ategeeza eŋŋombo so si ekigambo eŋŋombo of course ne fiimu ya bajeti yennyini okufuula Uganda eggwanika ly'ebyensimbi nga tuyita mu byenfuna ebyekisuubuzi ebyenfuna ebiyimidde ku byobulimi ebyekisuubuzi n'okutondawo emirimu n'ebirala ebiringa ebyo gwabadde omulamwa gukubwagwo omulungi ddala bw'oba ogutunulidde n'ogendera ku byabwe oyinza okusanyukamu kyokka nze obweraliikirivu bwange buli nti bajeti eno ekoleddwa nga tubulayo ebbanga lya mwaka gumu tugende mu kampeyini n'olwekyo esobola okukolebwa n'ekigendero eky'okukyamukiriza bannansi nga tebena nnyo kigendera kisukka kukyamukiriza bannansi nti basobola okikoza as a campaign tool kisoboka ekyo omwaka bwe gusembyeyo tugende mu kampeyini tuligenda okutuuka mu gw'omukaaga gw'omwaka ogujja nga tubulayo ndoza mwezi gumu n'ekitundu abakulembeze b'eggwanga bewandiise kalulu tujja kuba n'obululu buno byabinaalimi ya primaries nga byatandika ddange nga sekikuba yakasukadde ebbaafu akati nga Dr. Besigye yayigira bokisi yakusambasamba ye atera kusanga mu bululu nga babutadde muli batiikirize alinda akamazegera naye kaakati olw'okuba embeera tuli mu eyo bajeti bakuweereza bajeti osobola okuddako emabega n'owefumitiriza era olwo twali mabegako wali nga bajanjidde mu komiti nga bagiyisiza mu komiti palamenti yayemaze sijjukira bulungi nga palamenti egiyisiza nakugamba nti bajeti okuva ku triliyoni 5.2 okugenda ku 7.2 kiki kye twakoze nnyo ekisobola okupaalula bajeti wenkanyizaabo kiki nnyo omuntu kyayinza ogamba kino twakikoze netupaaluuka kubanga ebyo ebyenfuna biyinza nti byapaaluuse nyinza Agisowedi bw'aba ayogera ku nsonga y'okulima simunenya kubanga era nali ne munnange sentame muga nti kati obudde buno sokola ndikuga nti ab'ekyalo baavu bajja kusekerera wakati mu kaseera kano bakola ki bagagga naye baliire mu gw'omwenda ojja kuba obyogera nga bikola amakulu kubanga zijja kuba zikoze ki zijja kuba ziweddewo kati toboyogera gwe baleke bo obutale bujjula amaduuka gajjula balinamu kasente naye tebatandise osala ekyazanga gyeziri owabagisowedde ne butongwa badde bamaze emyaka n'ebisibu nga tibasala kati basaze nekati basaze mpiso wali ekyanjali nga basente nga 9 naye kati babakomyewo kati batandikiriza nga bazisse lwa 6 ebyo byebyabangawo edda ku mulembe gw'obote n'ogwamiini tujjukira bijjukira era n'agati bwe batumiranga ente mu buli kyalo weegali gakadde tegamanyi nante bwe zifaanana kati abaaziryanga baafa dda lwaki ebyenfuna bibadde byadobonkana naye kati tutandise okufunamu kulungubanguba mpulidde Deputy Alasisi nga awaana mwami Museveni okutuwaayo ku bukadde 4 okubiwa Katikkiro siyinza gamba nti simwebaza kukola kiyakoze kyabadde kirungi kuba omuntu bwakusiima awo omusiima yakoze bulungi naye ku mulimu Katikkiro gwakoze abadde yeetaaga obukadde 4 ku mulimu munnansi ampuliriza nga waliwo gwe basobola okuwa obukadde 6 byosiga tukwata genda olye ku paani genda olye ku paani bukadde 6 kwata obukadde 8 genda olye kusumbuusa n'okwata Katikkiro agagabazizza ensono n'omuwa obukadde 4 obwo si mwenkanya naye aliwa ibibale agandi ambuuziza nti ngaawanalema mpuga bamuwa ebitaano ampozi na bulungi nnyo akagamba akawoomeseza kembadde kyenjagala ennyo nti bamuwa meka bamuwa ako kalungi it's okay
naye abo abasobola okugabira Honorable Mpuuga ebitaano okumuwaayo mwana wange gw'oli musajja megete genda oliiko si wabi be batasobola kukwata bukadde 10 buwumbi 5 nibaga ati Katikkiro kyokoze tukikoleka mutitiizi genda oddemu oyo ambo Uganda kanzi kyokubaka buno nkitegeera bulungi noonyamu kembadde noonyamu magezi njogera ku butabo buno bw'amawulire sebo ku nsonga gy'obaddeko nti Katikkiro bw'aba alina enteekateeka ya mwanyi terimba olowooza gavumenti yalibadde tegiteekamu it's like I'm buying your point gavumenti yalibadde giteekamu omutemu oguli nga bano bwe babawadde kuba bino eby'omumpulira bya Ministry of Health ono yalina kituufu nkimanyi yalina akazindaalo ensonga ginotindawo kyembadde njagala ensetegeere omuntu azze n'enkola ng'eva ku step 1 okuva ku step esembayo tulime emmwanyi tulongoose omutindo tuzinywe tunoonye n'akatale naye ate era olulala bwoddako ebbali era gavumenti mu minisitule ya agriculture yenteekateeka yonna layini eyo egirinamu era nga ne ssente weeziri ekitegeeza bano baddembe okwencooperating enteekateeka yaabwe mu minisitule of agriculture gwe okirowooza ti kyangu nnyo ebya gavumenti bya kasoobo bw'oba oyagala okuyamba omuntu gw'olaba ng'avudde nga bwe bagambye nti covid ye specifically bamuwadde obumbi omeka lwaki bagenza nti minisitule ya health tubagiwadde bamuwadde bubiri lwaki baga nti zigenze mu minisitule ya health genda eyo babuulire bategedde protocol naki ali mu kujjayo sente ne bazimuwa specifically zino zigende ku kino nolwekyo noono bw'aba alina omulimu ogutegeerekeka nga n'ensi egutegedde pulezidenti yali kukiwa ekibaali nagamba mbalabye nga mulime mwanyi mwawulidde omulanga gwange ogwokulima mwanyi bamugaa nti mwanyi terimba bo bennyini abantu ab'ekkuuki mwanyi terimba ya Katikkiro se kakati njagala ensi otegeere nti kirungi oba omusinge naye kyawalibaddewo omutemwa naye mu ngeri y'okwagala okususumula omutindo oba embeera z'omuntu wa bulijjo tulina okukkiriza nti ebyenfuna y'eggwanga lyaffe amaanyi gaabyo gali mu bya bulimi gavumenti erina ensobi ey'okulowooza era ne bwe mbadde kugamba Katikkiro siwulirangako aga nti abeegeni nabawaddeyo miliyoni bwezi tibatandike ye yagenda na kampeni nti mulime mwanyi fatugenda kubayambako okunoonya akalali nakitaki abantu balime mwanyi ngaabagaa nti mwamutukuvu mubamukwesi abantu bali mu kulima mwanyi tubadde mu gwakutaano awo ng'abantu bali mu kuzigula kati buli wamu olabawo nasala ebbeeti ye mwanyi akaloni akategeera nti bategedde amakulu agali mu kukola ki mu kulima emmwanyi era nga tiine Katikkiro nagenda mu ofiisi ye nemugaa naye nekulima emmwanyi weebala abantu bakuwulidde naye ebitooke lyaffe ligenda kampeyini ey'okulima ettooke naye kola ki gitandikeko abantu balinga balowooza nti tebajja kulya mu maaso eyo tugenda kufuna ekizibu ky'okuba nti emmere tugulangule ng'Abayisirayiri ng'abaki nga tetulinawo nteekateeka yakuba na mmere gitulina ate abantu bafuwano balina ekizibu mu kwekubako enjawulo kakati tutumbula omuntu wa bulijjo ebyobulimi tubiwa amaanyi naye gavumenti kyembadde egamba nti amaanyi gayo gateeka nnyo nti ndeeta ssente ndeeta oyo ndeeta mulungi naye yalibadde mu ndeeta ng'asiga nsigo okusiga nti twagala abantu beeno balime kino kati nga tugaa nti mu Buganda mulime emmwanyi mwankole mulunde ente egindi mukole bwe muti ne tukiteekamu amaanyi mangi nnyo amaanyi gaffe gonna n'okunoonyereza mu bajeti yaffe eyo okunoonyereza sikutegedde bulungi naye ne bakunaabaamu oluusi ebintu bya gavumenti bikutabula bitambula akasoobo n'ogamba nti oba bano bakoonana ku kkovu nga tibivaawo tebikola ki naye bagambye nti eno bajeti egenda kuyamba muntu wa bulijjo neneeraliikiriramu naye bakitegedde nti bbanga yonna babadde balyazaamanya muntu wa bulijjo kuba bajeti ekigendero kyayo ekikulu kyalibadde kyakuyamba muntu wa bulijjo ekigendero kisookerwako buli kyokola kirina okuba nga akalandira kaakyo bwentambula ebigere ntuuka kukuyamba muntu wa bulijjo tekirina kujja as a special dedication omuntu buli bajeti esomebwa mu nsi muno akalandira akakulu kalibadde kagituusa mu kuyamba muntu wa bulijjo tukola luguudo nti tukola oluguudo luno lusobole okugyayo ebirime by'abakooki biri amatooke gaabwe agabadde gafiire eyo olw'obutaba na nguudo gajje Masaka gye bagawoomerwa olwo oba oyambye omuntu wa bulijjo otegedde kakati
nze wentiiramu neneeraliikirira kwe kulaba ng'oluguudo baalukoze naye nga lwanikibwako mutere ng'ate abakooki abalimu amatooke ate bo tebaabakoledde lwabwe oba okitegedde kwe kulaba ng'otuuka mu kitundu nga bazimbyewo essomero naye nga temuli bayizi wangi kati abawuliriza bowegye bali bakimanyi nze nkuwadde ekyokulabirampuliriza awangi nga bogambye osobola okulayo abantu basobola okukolerwa ekintu nekitabayamba okujjako obutale nga obutale bwombulaba nina wenda obutale nga tebulimu bantu bakazimbawo nebazimbawo toilet nebazimbawo emidaala abantu nebajja n'amabaati nebagebbirako nga tekalina mugaso abantu bakaddukamu kati kitegeeza nti waba bakoleddwa okuyamba naye nga tiwali kunoonyereza kumala n'amasomero essomero erisobola okumalawo obukadde 100 lyalibadde erikyanga lirimu abaana 12 obanga 50 kuba nabujegali ekintu kyonna ekikolerwa gavumenti kirina okuba n'akalandira akayamba okutumbula embeera z'omuntu wa bulijjo ekirala mu byobulamu kubanga bwe batutumbula embeera z'omuntu wa bulijjo ebyobulamu kikulu nnyo ensomesa y'omuntu waffe ku bikwata ku byobulamu bye yennyamiza omuntu waffe tamanyi gy'alina kulya omuntu waffe tamanyi bw'alina kusula omuntu waffe tasangayo ddagala mu ddwaliro omuntu waffe ali awo tayambiddwa naye nekisinga obukulu omuntu kyalina okutunuulira gavumenti ebe yakuyamba muntu wa bulijjo nga bwegambye mu bajeti yaffe okutunuulira omukulembeze ono nadde mpuliriza lipooti zadde honorable Nsereko yakyogedde nti abakansalazi ba KCCA abasukka mu 2 bawangula akalulu babadde babasasulo babadde banupe nkikkiriza babadde bafuna omusaala gwa bukadde 88 buli mwezi okumala emyaka emeka ne bo olwamala okuwangula ndi bagenda ebweru sente bakola ki naye sentera wa district afuna $2 million kansala gwe bagamba nti aleete endagamuntu yewandiise yafuna obukadde bumeka 8 mu Kampala sinsiale oyo kansala afuna obukadde 8 ayambye atya okutuusa embeera z'omuntu wa bulijjo nga n'okubeera ali Canada ondabadde naye tebawona nteekateeka emunoonyaayo gye yeekukuma ajja awere ennembe n'emisango okubuddisa bannansi ti anaabakulembera nga takikoze ekyokubiri okulya sente z'omuwa omusolo n'atakola kibamugamba gavumenti nesigala nga yeezinza emikono mu kifuba naye eri mu kukola bajeti eyamba omuntu wa bulijjo ava mu bwavu ng'abantu b'e Kampala wano tulinawo n'ekitundu ky'ebwayise baga nti amazzi bwe bulamu nga tosula bwayise bakitandikidde ono tokiwulira ng'engombe tokiwulira nti amazzi bwe bulamu nga tosula bwayise ekitegeeza nti oba bwayise yawangaalira mu ki mu mbeera yakubonabona so Girinya Mbaka honorable yagamba nti bannaayo b'ebwayise kati bw'oba olina ekisowaani teekako ennamba ya simu oba olina ekikopo oteekako ennamba ya simu bwe kitambulira amazzi ne kika kireeteewa nga kkubirako waaye ekikopo ekyo kiri eno nange nga nkubira nga nti ekyo nange kiri buwo embeera y'ensi omugotteko mu kibuga ng'abantu betuwa omusaala baddukira Canada gavumenti ng'ezinza emikono otegedde so n'abenaalemu babikola kubanga onayogera bya Nuupu weebali kubanga mu Kampala ye baawangula abagisobedde ekyasanga nabaddeyo ennaku gundi Kalungu naliyo paka lwabenge gokimanyi nti omugga guli ogwakatonga oguudo olugenda eggomba nga terukolebwanga eŋŋambi eggomba se omugga ogusala Kalungu n'eggomba lwagwamu ebbanga lya myezi 8 egiise tewakyali motoka esala kuva ekudde oba ntegedde naye gyebali NRM minisita waffe twamulonda mwebale NRM oyene wonika ebigalaawo kakati abakulembeze batuyambye batya gwe gavumenti gwovunaanyizibwa nga tonaana kweta zino bajeti ez'okubuddisa eggwanga gwovunaanyizibwa okulaba omutindo gw'abantu abalondebwa era n'oteekawo n'ebipimo nze naalirowoozeza n'okulowooza bwe tuba twagala Uganda tuddemu ekyuke tugambe nti omukulembeze yenna tagende nga mukulembeze takkirizibwe nga kwesimbawo nga tawezezza myaka 45 kimusobozesa okuba nti mu myaka egyo ajja kuba alina akozeeko ekyokubiri ng'alabyeko ng'alina ebyokulabirako ebiki ebirungi
kati olwayo omwana wa myaka 18 kansala naye kansala gyalaze tebakola ki tebasasula musaala agenda kukola atya ekiddako obuweereza bwe yagenda okukola tabukola gavumenti nekisigalira abakozi ba gavumenti okubeera nga batubagidde mu ssente n'okuzibba nga tebalina mulondoozi kati ebimu ku bitutawaanya era ffe bwe twategedde ekyo kwe kutegeka olukuŋŋaana wanne oli ku redio buddeyo omuntu wa bulijjo dakika ziri 12 akazindalo kambere kyala mariya bajeti eno omuntu wa bulijjo anaava mu bwabudda neyanziza ssebo mutesitesi omulamwa gwa leero gwefaananyirizaako akasente ke balese ku mmeeza akanaamala abaana okulya banalya ne bakutta ne bawaweerera ne sfiizi kisinziira ku muntu aba atemaatema bajeti eno yennyingiza n'ensaasaanya y'eggwanga bajeti ekolebwa Parliament n'esaasaanyiza ebitongole eby'enjawulo. Olwaleero tusooka kwebuuza Parliament yo yatemyetemye okusinziira ku bwetaavu bw'abantu oba basoose kwegabira bifinga bulijjo ne basooka bawa abantu omukyuzi. Kaakati twesanga nti priority gye bawa ebitongole ebyenjawulo nga bw'otulaze nti okuboostinga agriculture bakitadde mu 16,000 ezo ddala bwe bapimye abantu obungi bw'abantu abalimi mu ggwanga Parliament yalabye ng'ezo ze zinaabiyamba ne zimala bwe bageraageranya ze beegabira bo ng'abantu n'okusinziira ku mbeera z'abantu mu kitundu kyabwe ddala balaba nga ze ziggwanidde. Kaakati bw'obeera n'omukyala ewaka nga n'atemaatema akasente k'olese kkameeza nga ddala mutetenkanya musobola okulya ne mukutta naye bw'aba nga si mutetenkanya ojja genda okusanga nga ye mutima gwe gwadde gwagala nkoko waleseewo omutwalo agenza aguzeemu ekifi abalala n'ayiyo badoodo oba kine balya. Kaakati Parliament kyetukola baga nti kasitaffe twagala ku kifi kya nkoko atusooke tukirye abalaba naawuuta doodo tunaabayiiyiza okakana ng'abaana tebakkuse. Kale saawa eno tetujja kiteeka ku bajeti nga bajeti wabula baani abakola abaagikoze. Nze okusinziira ku bwendaba ebitongole ebikwatira ddala ku muntu wa wansi tebaabiwadde kimala okugeza ng'eagriculture si ye yakutenga ekyokusatu okuva ku defense naye ayinza okuba mubafunye ennyingi ekwata kyakusatu naye nga bw'ogenda okutunuulira abantu obungi bwabo mu bungi proportionate y'abalimi y'obulimi mu ggwanga zirabika nga yakyakutte kyakusatu naye bwe twandibadde mu reality kyalibadde nga agriculture yeesooka. Kubanga bwe tutunuulira proportionate y'abalimi mu ggwanga yandibadde nga be basinga obungi. Bayira oyinza okuba omutuufu sinaakumanya aba defense ze zibeera confidential eza defense PDM n'emyoga nazo weesanga ziri mu agriculture nga nazo ziri ku buwumbi nazo supplementinga zicomplementinga ku agriculture. Kaakati mwannyinaze Ssekabira ssebo omutesitesi nze ndi wa Democratic Party okuviira ddala emabega newankubadde nawummula politics naye obuzibu bwe nasanga mu bannaffe aba opposition bo bamanyi nti buli kimu kiba kyakuwakanya era kyekisinze okutuleetera
obuzibu nti ne bw'oyambala essaati bweti enjeru nga RCC gyayambadde nti yalinyumye naye bw'oyimiridde mu ttaala nefuukamu ya yero yaguba okitegeera nti at least babaako akatokoozi ke bakola ki kebateekako nga bw'ova okukaleetamu nti Asisi agambye nti ezimu ez'emyoga ezaki PDM emyoga byonna biyambako ku buntu wa wansi naye zikwatiddwa zitya nayo nsonga nkulu tuzze tufuna ssente gavumenti ezeetuteekateekera ng'abantu entandikwa ez'abavubuka ezakyo kwekulaakulana byonna bizze bijja emyoga byonna naye abantu bazikwata bubi omuntu n'akwata ssente za myoga naga nti ye nzizaayo zaki ndaba ssente yaffe gavumenti yatuwa kati embeera ezze ng'eremaza abantu mu ggwanga okulemaza abantu n'osanga omuntu omukulembeze wa opposition naga muzirye ssente zammwe era naffe abagoberera obugoberezi ga nti njakkajjayo nfubutuke kati ekyo yagala gaana tuli mu kwekotogera ffe nga ffe nga tutunatunula nti budget eneetutwala ffe twetweseteese kwetwala wa literally kyogamba nti fine budget oba ntono oba nnene naye ne be bagireeseemu mindset yaabwe already erimu obukyafu already erimu obukyafu after all kati kangeze mu bitundu mani mu political science bagamba mbu leaders are a reflection of their society ekitegeeza even the vice versa is true society is a reflection of their leaders now of course mulondamu bwe mulowooza nti ayinza okutwala ebirowoozo atusingako so that means aba akiikiridde emitweto egibwegito bwe giba gifaanana sigambye engalabi oba abagezi abakiikiridde bagezi obaba nga bwokyogedde era kyekyo wekibeera naye bwe tuba nga mindset y'ekitundu for example ng'egamba nti ne bwe tunaakola ki tetugenda kufunamu ne bwe baziyiwa bweziti ne baziyiwa era tuba tetujja kufunamu seeka atuwaddeko egamba nti mu edda buli maka gaasalanga ebisolo naye kati buli omu yalemala nti abatake bajja kukola ki bajja kuleeta ente kati naffe wano twalemala tewakyayagala kukola after all gavumenti ejja kuleeta emyoga after all gavumenti ejja kuleeta PDM after all kasita sizaakozaayo so there is no way ebya gavumenti webeera buli kyereeta tekikola eyo ye belief bwe byajja byakola naye abasifunayo omukadde afuna ssente omukadde walabiyo omukadde ez'abakyala walina omukyala so eyo yendowooza olwedde emaze okukola ki obwongo bw'abantu nti olwedde bukyafu budget newe bandikoze bazze ne beebuuza ku muntu wa wansi oyagala ki ne bakikola era omuntu asigadde era batulimba ate nze njigaba njigumye genda mu maaso bw'ona omanya ani afuga wano budget process eviira ddala wansi budget conferences zisooka ku byalo nezigenda ku miruka nezigenda ku magombolola constituency nezimalira mu parliament ne mu cabinet ekitegeeza nti budget egenda okufuluma ng'ebyaddala eviiridde eddala eno mpozi akako katangaazaamu nze nabeera kansala for 15 years naye ne bwe bayita budget conference eyo ku division abantu tebatawaana mujja kyenkugamba nti mindset already tebamanyira bigenda mu maaso olw'okubaga nti after all tugenda kufunamu talina nsonga lwaki atwalayo kirowoozo kye kati ate bwe bamala okuteekayo bye bataddeyo baga nti kati ebyani yagamba tulina oluguudo lutawanya ate bwe bagenza kukola
So nkulaga nti abantu already obwongo bwabwe babutoxicatinga buli mu akatwa akagamba nti after all tebijja kukola. Omwami Ssekabiri abyagamba naye lindako katono, what causes that? Embeera eba evudde ku ki? eretebwa ebintu Ssekabiri ajja kuga nti embeera nayo nkole sosoya tebagitaddemu naye eba evudde ku ki? Ekisooka omululu mungi abali waggulu omululu gwayitiridde. Nasanyuseeko nga ndaba leero n'ababaka batandise obatwala entyagi kati buli mubaka ne Kololo batiddeyo okugendayo abamukwade bamanyi essaawa yonna bakiyoola. So omululu gumu guleeta ekyo nti bo batuuka okukwata akaso okutemaatema be basooka okwegabira ennyama ne balabira abo wansi. Kati abo wansi ne beekyawa tukooye mukene tukooye ddoodo naffe twandyagadde kulya kanyama so ng'ate oli takkiriza kukola ki kukabawaako oyo palamenti. Then ne mindset ey'okubiri nti nga bwe nkugambye ojja kusanga mu bitundu ebijjudde opposition byo nga ddala eva opposition opposing everything. Ne bwe kinajja nga kirungi ng'aga nti leero budget leero baatwongedde nga bagaye nti leero Katikkiro bamuwaddeyo zino nagalo baatuwadde bukyobwo. So already mindset mwe banfu tolina kyajja kusiima. So in most cases ziba ensonga bbiri nti abantu b'owaggulu balina omululu tebafa ku muntu wa wansi nomukatemaatema ne batakonsideringa. Then ekirala nti abantu abatasiima nabo opposition buli weeyina base enene ojja kusanga ng'okusiima tekuli. Njagala kujjako omuzindalo naye njagala oyogere ku mafuta ajo nayina engeri gye yakirungizzaamu n'akinafuya nendabika nga ne bwe balyongeddeko 10 mwanattu tewaali badde naye kyogerwa bulijjo nti bw'oyongeza amafuta buli kimu oba okyongeza which is true. Yes. What is your take on that? Amafuta buli lita bagyongeddeko siringi 10 eya diziro neya petro akiyise kyokka 10 kyokka so nga ate ne bwe zandibadde nusu 2 ziba ssente. Yes. Kubanga bwe zibulako nusu 2 lita tekola ki tewera. Tulina obuzibu ebimu ku bitwekyayisiza oba oliawo tumaze emyaka oba emeka nga tulina amafuta agaffe aye tugenda okuwulira nti oba gayitawo ne tusigala nga tuli mu bbanga. Kale ate bwe tugenda okuwulira nti ate bongeza mu kifo twadde tulina essuubi nti obudde bwonna gagenda kukka kubanga agaffe gatandise okukola ki okulingizibwako ate ne balandika okwongeramu 10. Yagalagaana ffe tutandika okweraliikirira obanga agamba nti insente empya kezazze abantu batandise okugaggawala akati katubongere okubanyiga mu bufunze omuntu wa wansi yabajja kitwala nti olwana kunkumira mwene embeera ddala ey'owa wansi abadde alimisa enkumbi nemme kuvaawo kugula ku tractor kubanga lwendowooza tractor ng'oyongeramu 10. Ekyamazima tulina obuzibu katono nnyo bindakalo. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo nti olwaleero nze ojja kitegeera n'omulala ajja kitegeera naye ekizibu kye tulina be basuubuzi. Amafuta bwe bongeramu 10 buli kimu production ekyuse transport akyuse buli kimu akyuse. Owa sukaali abandi badde ng'ayongeramu kale naye 10 aga nti nze nyongeramu 1000 anti amafuta gaaliye. Tetulina bwogerero tetulina ki oba abasuubuzi ne baba nga beefuga wabala abajuzi nga okubuukira ne pulezidenti mwennyini nanga nabo kye baagala kye bakola. Era mbadde njagala kwongera mu ddakiika 6 naye amafuta gaalinnye ekikulu oli mukyala mumanyi ate oyambadde bulungi oli munaddiini mazima ddala bwe batayongeza mafuta ssente nga mulina bingi byogambye omuntu wa bulijjo biki sente ziveewa
kuba walina okubaawo ssente weziva okukola bye mwogera bampulira abantu bakasitulina ddala kasitulina kino walina okubaawo ssente weziva kati njagala mukyala Mariam ove waggulu ng'otubuulira nti zandivudde wano kuba zirina okubaako wezikola ki so sikugamba bugambi nga bano abopposition nkwebaza Mungu akuwejjana nti obulwadde bwa Uganda the misfortune ba opposition ya Uganda bawoonywa abantu bababuzaabuza nga muganda wange Ssekabira Katonda yamuwa okuwaawanya ebigambo olaba n'ebya budget yabivuddeko nadda mu kuwaawanya ebigambo nadda mu kulimba era nadde mu information gye njagala nkuwe nti busente obwo bw'ogamba bwe baatadde mu agriculture nti butono bwabadde bwa value addition bwabadde ku biki ku byuma byokka naye agriculture bagiwadde obutitimbe ekirala omulimi tagenda kufuna nga talina waayita buli we bakola oluguudo babayira bamukoze eki PDM sente ezo 90% zigenda mu bya bulimi n'ebirala kakati kino kye bagamba nti no gavumenti terina kyekoze nekyekwebazaako mindset obwongo naye obulwadde bwabwe nga opposition bwe bulwadde era kyenaga nti olunaku lwe balitandika okwogera amazima ne bakati bannaaye nedda mulime pozera akalala ke bawaayidde oli ke yawaayidde maliriza ne ke yawaayidde mazima ga Katonda tulina kye bayita Coffee Development Authority okulaakulanya emmwanyi kubaddewo ebbanga lyonna Museveni mukyayingira tulina NADS kubadde okuva Museveni lwe yali ayingidde wano tulina Operation Wealth Creation kubadde okuva Museveni lwe yayingira wano omukulu Kyekabira kyava yagala okuyingira omuliro ng'alimba nti Katikkiro yabirese Museveni tabikolanga gamba nti naye ayambyeko oli ku radio obudde y'omuntu wa bulijjo katumulemu katono nnyo tukomeza oli ku radio obudde y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 25 ze zibulayo kwera essaawa 7 ogw'emisana wekitiibwa Sikakazindaala webalinyise bwebalire ddala nebaza bannaffe byonna bye boogedde ate nga ddembe lyabwe naye nziramu okunoganya information gye nabadde mpa budget natandika okugobereramu akatonotono naye nga sibiriiko nnyo ebya budget myaka masekati omwo ne mu nkomero y'egy'ensanvu loza minisita yali Moses Ali kati interest we yabeeranga kubanga teyakomanga kulangirira bbeeyi ya mwanyi ne ppamba naki ey'ebirime yalangiriranga n'ebbeeyi y'ebintu ebyamaguzi mu maduuka ne bagamba ebbeeyi ya sukaali bweziti ebbeeyi y'omunnyo bweti kati olwamalanga abasirikale ne batandika okujja mu maduuka balabe oba ebbeeyi yeyeegirwa kati n'abasuubuzi kye baakolanga ng'ebintu babikweka example nga sukaali ye yali ewabbula bwewayingiramu ng'agamba nti talina akutunda ku fesi nga tuli kasitoma w'olulango ng'agamba nti talina sukaali nga bakiyitanga black market nga bamutundira muki infact n'ebbeeyi y'amaana kikira bakweka amanda ga redi gano gatayiga waliwo omwami omu mukadde wange sijja mwatula wano linnya ndowooza nzijukira omwami w'essaza Francis Kase bamuliisa omunyu kuba abagenda mabega w'edduuka basanga gyali akukulidde omunyu nobaga nti aguli agumalewo ate ng'omunyu ogwo abafudiza ne beverages ne ba agenti baabwe babanga bagulesi bagugabira abantu kati nga beekobaana n'abasuubuzi abamu ne baguba bagutundire mu kimu black market kakati ate budget gye naddamu okugobera nga tandise okuteekayo omwoyo yali yakwobote 2 ku ntandikwa y'egy'ekinaana kati eyo yo olw'okuba aba UPC baabanga n'akajanja nga bwe yamalanga okusoma nga waliwo omusajja baali bamuyita Mugowa ndoze yali akulira abatakisi mu Kampala nga batandika okuyisa ebibbulu okusiima budget ne bawangalire tebannamanya oba tebannakozesa ebyabaddemu kaakati baabo ebajeti y'obote eyo naye yalanganga ebbeeyi y'ebirime naye yo teyalanganga bbeeyi ya bintu mu maduuka naye ebiseera ebisinga obote kuba yalina coffee boom waliwo bbeeyi y'emmwanyi akatale kalungi mu nsi yonna era Masaka wano baafunamu nnyo fakti ndowooza gambula yasinga okutunda emmwanyi mu Greater Masaka yali eki
oba babiyitanga Masaka Cooperative Union yali yekitanda mu Bukomansimbi nga yayisaawo Kibinge. Kibinge yali yakyuka nedda mu matooke ku mulembe gwa Amini. Kaakati wagendanga mu maduuka wano teyadda mulinze egundi ebbeeyi y'emmwanyi wagenda okutuuka mu dduuka sukaali nga talumba mukubisizaamu emirundi 3. Ate wiiki eyo ekulembera oba kati nga bwe tuli wano eno Juni bwe kimubaddemu nga tebannasoma bajeti nga teri dduuka lyolabamu sukaali okuggyako ng'akumanyi bamukwese balinda bajeti bagisomye. Kati bwe nzijukira obunkenkungu obwo bwe bwabeera nga kati tebikyaliwo bane tusiimangako ebyenfuna byetaaga biri nga biri awo nga biri stable bongezaamu ku mafuta kyekyo kijja kutushekingamu kirina bye tujja okugiramu naye tukyali mu mbeera twetaaga kujja basirikale kasijjagirwa kutandika genda mu maduuka balabe oba ebbeeyi Kasajja gye yatadde ku munnyu ne sukaali n'ebibiriiti n'amanda yeeyo at least eyo twavaayo. Ekyo nze kulwange ndowooza nti twetaaga tukigire twetaaga tukisiime. Ekirala Uganda nsi nnimi naye olumu pulezidenti bamutegera bwe yagamba nti bamubuulire eggwanga eryakulaakulana nga liri ku bulimi. Baali baagala okugaana okuteeka ssente obulungi mu makolero. Kakati ffe kye tulina okukola buli muntu akola bakiyita comparative advantage. Kati ffe tulina okwesiba ennyo ku makolero nga ga bulimi, ga bulunzi, ga buvubi. Kakati bw'olaba ssente bazitadde sayidi eyo ate gwe n'olowooza nti ezo si za bulimi oba standard gauge ebyo muganda wange gy'abadde ayogerako. Eyo neyina pamba ne taaba ebigenda okuggibwa mu West Nile ne Bunyoro oluguudo lw'eggaali bwe luba lukoleddwa oba koboloti ne kooko okuva ebundi bujjo olw'Ekasese nga lukoleddwa. Ebyo byonna biba biki? Ebyo byonna biba bya bulimi. Awo nawo twetaaga twongere okutunulawo kijja kutuyamba. Naye kyenzikanya ne Hajjati mindset change. Abantu baffe naddala wano mu Central abantu tulina okutuuka buli muntu abeeko ng'alinako kaakola. Tukubye mu PDM twesibidde ddala ku mindset change. Omukyalo ono Shira Akero tutambudde Masaka City eno tetulina nawe tutatuuse era luba President lwayogera eri eggwanga Abaganda Media Center baakeera wano mu Masaka ne tutambula tulebe ku success stories ndowooza era ne radio Buddu twatambula nayo ndowooza mubadde mulaba nga tulina muno ddala abantu abafunye mu PDM tannamala bbanga ddene nga emyoga girina ebizibu era gyatuusa ne State Commercial Office okuyimirizibwa. Alina omwogo gumu eyo mu Kimanya Kabonera nga gugwe ne mukyala we w'ebbali ne mukyala we twabuuza nti bakkiriza batya taata awali ssente obujja bubeerawo naye ebyo birala era kigenda mu maaso. Naye kyembadde ngezaako nti mindset change bwe tujjayo ssente tuleme kugamba nti ssente za kulya kubanga ssente z'entandikwa bwe zajja puroguramu y'egobobwa bwe yasooka ndowooza yali ya yali evudde mu World Bank ndowooza ku nkomerero y'egy'ekinana oba ku ntandikwa y'egy'ekyenda ndowooza successful proposed experiment yali ya PAPSCA mu Rubaga division ne babazimbira emyala ne babakolera ebyoloni n'ebirala ekyavaamu n'entandikwa nebunawona naye ababaka babiri omanye eri gye byatandikira owa Rubaga North Waswalule n'owa Rubaga South Ken Lukyams nga bagamba abantu nti ako kasiimo kamumugire ki ababaka ba Parliament. Bwe twajja eno nali nkyapulira abavubuka wano mu Greater Masaka twalina omusomo gumu awamu muzimu kati zi district zonna zaali zikyali za Masaka ne tusanga ng'omu ku bamyuka babaka ba gavumenti ng'agenda mu constituency emu n'ajjayo akakadde akakuba yali ze zaali ennyingi ze wali olina okufuna mu ntandikwa mu constituency emu nga yajjayo kakadde ne mu constituency endala nga yajjayo kakadde ate wakwali teyazisasula kati embeera eyo naye nga ye bambi oli musajja wattu Museveni yasindika ssente kulwanyisa buki ekingi abantu abo era yagenda abajjamu. Kakati bwe tutuukidde kati mu mbeera eno
abantu abakulembeze bagulira abantu nti ssente zino revolving fund otwalako n'okozesaamu nuza aba Church of Uganda balina ssente ekkaawo bakyaji Namirembe yali giina neno gyeri mu West Buganda Namirembe diocese egiina ne bakuwa ente omwoyo ogwo gwa revolving fund gutubeeremu eza PDM otandika okuzaayo oluvannyuma lw'emyaka 2 ez'emyoko oluvannyuma lw'omwaka n'omulala afune n'omulala ate buli mwaka gavumenti yongeramu kati nga mu PDM obukadde 100 ku muluka buli mwaka gavumenti yongeramu obukadde obulala 100 kati wano e Masaka ndoza tutandise okugaba obukadde 5 ku kwota eno esembayo eza PDM naye omwezi guno gunaagenda okuggwako nga n'obukadde obulala 5 tubugize eki kuba twagala tutandika omwaka gw'ebyensubi gwa Julayi 1 nga kigize eki actually in total PDM bagiwadde obuwumbi 10 miliyoni 5 ate buli mwaka gwa byensimbi bongeramu nga tebafuddeyo kuzaagira ki kuze bateekamu tewali zijja mu miruka nga ziriddayo zisigalamu ffe nga ziri volubinga kyokka yo gavumenti buli mwaka egira ki era n'emyoga bwe kirina okuba lwakuba emyoga tujja abusinze awamu myoga bagiwadde biliyoni 10 wano mu Masaka tetulinamu emyoga ekitatambulidde ddala bulungi naye ndowooza buvunaanyizibwa waffe okulaba nti kigira ki ffenna tukitereeza jagadde kugezaako okutereeza bwe ndowooza nti bannange ebintu badde babipurezentinze bulungi naye mulimu ebibuzeemu ekirala kyabadde kya muganda wange ow'ekyotera mwekyotera weeraakaayi kubanga quotation zonna awazeeraakaayi naye ate yeeyita w'ekyotera ate nga miini ye yatugemulira kyotera n'agisala ku buddu okugiteeka ku kooki n'ateekako ne kabula n'ateekako gye yayita kyotera district okuba olwo kyotera netandika okulowooza nti yeeraakaayi naye nga kyotera yeebuddu kale wewaliwaawa so bwe tuli bannabuddu abatali kwadde kakati muganda wange yadde alaba nti obusente bwe bawadde Katikkiro okuyambako nti obusente butono obusente obusi butono ate oyinza okwesanga kubanga olumu amawulire tegatugirayo kyonna ng'olumu sente ze zigenda kola neeri ku bulemeezi buki bululi buleeta biweeru kubanga ennaku zino NRM Buganda eyina emyoleso gyekola simanyi oba ogwo teyagubaddemu nene ewaffe bajja kujja nezisinga awo zigire ki so kyetaaga muganda wange ekimu naye endokwa zonna Katikkiro ziyagaba mu mwanyi terimba ezijja mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority ekya gavumenti eyawakati bo bali bwe baatunula ne balaba nga simanyi ku bombi oba ye yagenda na proposal oba bo bwe baagiweeye nga ya abakolera bulungi omulimu ogwa mobilization mu Buganda bo ne badda emabega ne bamuwa buli kimu era bw'oba olaba kabineti yali eyagala nnyo okugyawo UCDA naye teyali yalwanirira UCDA kwenkana Katikkiro kubanga partnership tukoledde so mbadde nga nti oli aleme kutunuulira buli obukadde 4 obuwumbi obuwumbi n'obulumbi oledde bugize eki neeyanziza ssebo omukubereza njagala kwebaza baganda bange olw'engeri gye bakubye ettooki mu nsonga eno olunaku lwokubiri olwa wiiki ewedde wiiki eno gye tuli mu kumalako nga bagiti ennaba kutuuka kusomebwa omukulu akulira operation wealth creation General Salim Saleh yatuyita ng'aba heads of department mu office ya president y'ekyambogo office of the national chairman ajatadde janamyalo ne tugenda ne tumusinkana eggulu nagenda mu capacity nga assistant director in charge of mobilization bwe twamusisinkana yatugamba nti mbayise bye mukola mbiwulira era mbisiibye naye nze si byenjagala mulekeraawo okugamba obugambi abantu nti muzeeyi tova ku maini mubuulire abantu beetabe mu kye bayita production yatugamba nti eggwanga lyonna ekirisibye mu bwavu lwakuba nti abantu bonna balowooza mu kufuna ssente kufuna bugagga nga babujja mu services tebalowoozaako ku kye bayita production natuga nti ne bwe munaakyusa
omulimu gwammwe ekifo ky'okubuulira abantu nti muzeeyi tavaawo bannange mwagale nnyo gavumenti bannange mwagale nnyo NRM ne mubuulira abantu nti beetabe mu kukola emirimu egivaamu okuyingiza ensimbi nga girina bye gifulumya bye gitunda ku katale kye bayita production natugamba nti omulimu gw'abantu okukakasa nti muzeeyi tava ku main gujja kwekola gwokka. Message eyo yagituwa ku Lwakubiri. Ate ku Lwokuna kukwabadde okusoma budget. Nagenza okulaba nga omulamwa gwa budget gwabadde gwogera ku ekyo kyennyini. Bagamba yakola budget omulamwa gwa budget nagenza okulaba nga gwogera ku ekyo kyennyini. Nentegeera nti ddala kituufu ensi bwe bayakukulaakulana abantu tuteekeddwa okubatunuuliza mu nkola ey'okuba nga bayingiza nga balina kye bakoze. Yatuwadde ekyokulabirako natuga nti abavubuka kati yabadde kufa abavubuka okusinga yadde ayogera kufa abava mu Buganda nti mmwe abawangalira mu Buganda mmwe musinga okubeera n'abavubuka abangi abavuga pikipiki. N'atugamba nti naye abavubuka abo be bali mu myaka egikola ebintu be basina able-bodied bayina emibiri egisobola okukola emirimu egy'amaanyi egisobola okukola production naye ate bonna bali mu kuwa service. N'atugamba nti kubanga avuga bodaboda eva India amafuta gava oba Saudi Arabia ye n'atuulako butuuzi bw'ati najja omuntu mu kifo ekimu n'amutwala mu kirala nga tayina production gy'akoze okuleka okuwa service. So nga ate be bantu abo abali mu myaka egyali badde egirina amaanyi agasobola okukola production. So n'atusaba nti muddeyo mugende ku marediyo mugende ku TV mukunge bannansi okwetaba mu kukola ebintu ebirina bwe bitundibwa ku katale. Yayogeddeko ku kyamutwale ssente ku marediyo teyakyogedde ekigambo yali zituweereddeko kati temujja nkyogeredde ku muzibu abata yakyogeddeko ekyesente timutwale ssente campaign muteekemu ssente ku rediyo temujja eno service si yabwere olw'okuba akimanyi nti rediyo z'Abannayuganda era kyokola bwe mbayita wano ne mumala eddakiika 30 njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga olwa PDM yakoze mwali badde mubiteekamu ssente nze mba mbayise okwogera bintu birala Ajuma olw'okuba omukulembeze w'eggwanga akimanyi nti rediyo z'Abannayuganda ate ye General Salim Musale y'omu ku Bannayuganda in fact abakkiririza mu production zikulukutanga mazzi natural mbugava mukira akimanyiriza bulungi nti bwe tunayogera production bwe njogera production n'abakozi ba wano aba radio buddu bawa service bajja kuva wano mu service gye bawa bagende beetabe mu production nabo bajja kuleeta ebirango. Bwe tuba bakkula ng'eggwanga twetabe mu production kyova olaba nga ekyo kyeyogera naye si kirina kyenkuwa ate naawe n'olya yalireese ebirango ne tayina kubanga tetuli mu production. So nga mukulu wange abadde ayogera RCC abadde ayogera ku PDM ne programu za gavumenti endala. Programu ezo obusente obwo obutono singa Bannayuganda babu investinga mu production. Gwe bw'obeera ng'owulira ng'osobola kutunga masweta bw'ofuna akakadde ako genda ogule wuzi ofulumya amasweta. Bw'obeera nga oli mulimi bw'ofuna akakadde ako genda ogule ebigimusa oteeke ku mmwanyi. Bw'obeera ng'oli mulunzi bw'ofuna akakadde ako gule emmere y'enkoko kubanga ojja kuba weetabye mu kye bayita production. Naye bw'onaafuna akakadde n'okateeka mu dduuka edduuka lijja kujjuza ebintu ne ku bintu ebyo tolinaako ky'okola. Gwe oli middleman waliwo eyabikoze gwe oli mu kuyambako okumutundira ebintu bye. Gwe oyinza okufuna essente gwe abitunda naye mu ngeri eyo gwe bonaafuna ssente ate ye oli ow'ebintu yagenda okusinga okufuna naye ono gwe mubiguza ye yatagenda kufuna kubanga ye awaddeyo ssente talina kirala tekigenda muwaaki ssente. So mu kifaananyi ekyo budget bweto bwefaanaganya. I like the point nti tugambye for example nti amafuta bagongeddeko omusolo buli kimu kigenda kulinnya naye katunuulire mafuta gokka nti bw'oba tolina kyokola kiyingiza ssente oba bagongeza
actually ne bagateeka ku bwerere tolina kyogenda kuseera so ne bagateeka ku bwerere togenda nakukyama ku petrol station nti mpa amafuta kuba tolina kyogenda gakozesa. President Museveni yagiyita money making economy. Katono yatugambe tugiyite production. Bonna olaba nga bafaanagana. Nti singa twetaba mu kubaako kye tufulumya nakutegeeza nagenda ke India. Buli makane bosanga amakama tono bwe gati wakirezo basanga nga bakola tomato sauce. Oyinza basanga nga bakola kimbo. Waliwo akantu boke bafulumya nga bo be bakakola. So singa twempalinga abantu baffe netu in fact bwongo nga bonna bakulu bano bogedde ku mindset change. Nti singa abantu baffe tubabuulira nti mu kyalo gy'otudde Kasaka eyo oyina ekintu ky'osobola okufulumya nekigenda ku katale ng'ogyeko gwe waliwo omuntu kubanga abantu ffe bonna baddukira mu buduuka buli akwata ssente kaduuka naye ng'akaduuka kalina be kayamba kubanga bo bali bamanufacturers be bafuna gwe ng'okoza akaduuka naye naawe baako ky'ofulumya ow'akaduuka ky'anaateeka mu kaduuka gwe naawe oddewa ng'amaliriza katono nnyo ku nsonga y'omusolo njagala okugamba mpulidde muganda wange Ajima Yanja ng'ayogera ku ky'omusolo Ajumalu singa tukuba akalulu wakati wa omusolo guveewo oba gubeerewo guveewo totally completely omusolo guveewo oba gubeerewo bannayuganda balonda guveewo so nkiddemu kitegere bulungi omusolo guveewo bannayuganda balonda nti guko so si nti gukendeere guveewo bannayuganda balonda nti gukole ki guveewo so kati abantu baffe tuteekeddwa kubateeka nnyo obudde bwaffe tubumalire mu kiki kye basobola okukola omusolo gubeerewo nga basobola okugusobola kubanga olw'okuba nti omusolo tegukubaganyizibwako birowoozo ne bwe guba mutono nnyo tebagwagala ne bwe guba mungi nnyo tebagwagala so kati tugambe abantu baffe nti ki kye balina ekisobola okusasula omusolo tubayambeko okufuna ekisobola okusasula omusolo ng'amaliriza muganda wange Ssekabira wano yadde kyeyayogeddeko bannaffe ab'ebyobufuzi tulina okubasaasira ndowooza baali misled omanyi President Museveni ayogedde ku bakansala abali ebweru ng'ate basasula omusolo ng'ate tubakola. President Museveni babikako kaawo ayina we yakola statement n'agamba nti ne bwe kiba kidomola mu kironde kasita kiba kyenaalemu kakati omanyi mu Uganda waliwo politics tumuyita copy and paste kati ne bannaffe abannuupu nabo bwe baga nti Museveni alabika kino ekisanja atufuze lwakuga nti ne bwe kiba kidomola muleete nabo bagamba ekigambo kimu nti ne bwe kiba kidomola muleete kakati abakulembeze bonna abalondebwa ku kaadi ya Nuupu ebitundu 75 ku 100 bidomola butereevu kyobalabanga kakati akati kawediyo njagala tufune abakubigamba naye wali waweereza RCC ka message wanagamba nti even in Masaka Caritas Mado had similar arrangements of send a cow in the early 2000s but it was a great arrangement fe kwe twasomera kali ke twabadde twogera ku esimu zaffe nzigule noti 75288985 ne noti 787528 tubadde twogera ku budget eneesobola okujja omuntu wa bulijjo mu bwavu Radio Buddu